Ebiraji msinziro okubeera nga temugoberera amaanirizaako once again Fad Pro UG ko muli liking a video sharing irako abalala a comment section ojja kubeera nga tosoloka comment ko wansi awo in case ngolina kiwandiika okubeera nga te oteesaako anyongera okubeera nga te mbabuuzako Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq aneseze toldo awo kudungu kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo side eyo bakadaama never sekadaama bambi onako olwejjo taamale mirundi junior ng'ali wamu ne maama we wamu ne baganda be abamu basobola okubeera nga te bakyalako wali we baziika omugenzo oba we baziika taata waabwe taamala emirundi senior naye olwatuuseewo amaziga g'abayiseemu era ka video nkayina mu maaso awo genda kubeera nga te olaba badde baze kumusabirako mpola mpola nga bogenda kubeera nga te obiraba genda kubeera nga te mbikuterawo awo ate bunama nkujjeeyo eyo ngenda kubeera nga te nkuterawo olutalo lwabaluse wakati wa taamala emirundi junior wamu n'omwami Kasuku era ng'obuzibu bwonna bwonna bwavudde kubeera nga Kasuku yakyaziza Pastor Martin Sempa n'abeera nga ate awa junior level yamuyise ebigambo bingi nnyo yamuyise bisexual bigambo bingi nnyo byasobodde okubeera nga ate amuyita kino kyanyiziza taamala emirundi junior ng'agamba nti weyita otya mukwano gwange ate ku kyanoyo n'obeera nga ate okyazako omuntu n'abeera nga ate anvuma ate n'obeera nga ate obikwata nga yabyogedde n'obeera nga ate obiteekayo nga tolina kintu na kimu kyekwajjeemu so olutalo wano we lwavudde njagala kuzzaako emabega teni nnyo ataamala emirundi senior nga tanaba kubeera nga ate afa yamukwasa Kasuku n'agamba nti Kasuku wogenda okubeera nga te olabirira omwana wange ono ojja kubeera nga te omugaidinga mu mbeera emu oba endala naye munaaye owayiseewo bbanga tiri nnyo kakati bakyankalanye era nga simanyi gwa gye binaggwera ngenda kubeera nga te nkuterawo video zino noye atamala emirundi junior akyayongera okubeera nga te aweereza ebisongovu byonna byonna mbiyina atuula kalira likinga video subscribinga bw'oba nga obadde tulina okubeera nga te okikolako ate tubeere nga te tutambulira wamu ffenna ffenna nkomawo temuvaawo. Ne butasiima singa muleta n'abantu banvume waliwo ebintu byokola nga mu butuufu bikuswaza. My dad tannamala na mwezi mu ttaka. The man used to give you views. If you were ng'olina amagezi, what views didn't my father give you? Ate z'onoonya mu mutabani we. Bantu butasiima bajja ewaka abo boolaba bamalawo eddakiika ago. When I lost my dad bajja n'obusimu bwabwe with their cameras on ne balya emmere 20 minutes they were gone. Those idiots they did even nga content yabaleese era nalina be nali ntudde nabo nibanga naye bana abantu do they reason bamalawo eddakiika 2 after bonna ne bagenda boolaba abo. Omanyi obeera n'abantu n'obawa kye bayita a benefit of doubt nokuba abantu bano badaddamu nko ku magezi bajja ewaka bonna nga bataddeko bukamera bwabwe babo bonna boolaba. Those idiots ngoloza mbu bazze kukaaba mbu baalumiddwa. Ne bamalawo weziba eddakiika zaali nnyingi baamalawo 10 era bonna olwamala they went. Ne balowooza oli musiru tategeera. Tulaba tutegeera we reason even stop it. You are the moderator there. Gwe moderator. You have that power. Okay, you know what?
wano tetugendawo. Lyawo otudde n'omutwe gwo. Oli awo yasaamiridde. N'ekitwe ekyo oli. Nedda. Don't be stupid. Don't be stupid. You can get money without defaming anybody. Don't be stupid. Don't be stupid. And you act you are not part. Sibirimu. You are part of the problem. You are part of it. You bring a person to abuse me, to belittle me, and then you pretend it's a sibirimu. Idiocy. Don't joke around with me. As I want friends who are straightforward. Nanye mikwano nga giri straightforward. Yes. Nayimiriza ba YouTuber bonna. Bembadde nkola nabo programs. Era abantu mbadde mumbuuza okuva ku live eri gye nakola. Ba YouTuber abamu baleeta abantu abanvuma. And they pretend to be friends. Bajja ne baleeta abantu ne bakuvuma after they play the hypocrisy card. Bwate bakuyite atonyonyole bye bakuvumye. Kugamba but their main aim is about views. Omuntu abalwiringa mukwano gwo okiriza oti omuntu avume mukwano gwo to that level atandika omugamba mbwa akavubu kate kategeera asiyazi biki nga oli awo otudde. And then you pretend you a friend mbwera ojja kunoonya junior kakati ajja clearing tukiriya what? Omuntu nobeera nga tosiima kontenti gwe bakuwa kawaliwo ogamba nti omanyi munsi kasitobulwa gw'oswalira nuga n'ekintu kino nkikola naye ono omuntu wange because there is life after social media. Nze tebavuma mukwano gwange nga am around. I keep quiet, I pretend nenefula mbu sibirimu. At the end of the day doesn't help. Chokagwe ate toyagala mikwano gyo gikyaze bakuvuma. Because we can also do the same. Nange nina channel zange nsobola okukyaza abavuma abantu. Nenze when a person is my friend I treasure that. Toso avuma mukwano gwange ku channel yange. Because there is life after social media, there is life after views. I think that's what people need to understand. There is life after views. Nzaba YouTube obalaba. Abasibo bungi bali bantama. Nenze ngasise because I'm mature. Nze muzeyi wange yafujjukira we bajja awe waka. Ne bajja n'obusimu batwawe dakiika. Ne bakwata content ne bagenda. And I don't know why YouTubers think tuli basiru we are stupid. Kati nabayimiriza bonna. Kati kanda baani afiirwa nakuze YouTube ya. Era kwe nyendo okubanga. Buli yanjagala nsangenga ku YouTube ya. Buli muntu follower wange ajja sigala nga. Era abadde ta following atajja sigala nga kola. But I'm tired of these YouTubers. They're not appreciative. Oyagala okole content mukwano gwo. Kyokka nkuwa views. Toyina kyompa. Banvuma. Bwe bamala okunvuma nga wooli. Then you look for me. Ate nange nonkolamu views. Which kind of person are you? Goba muntu nabati. Do you really treasure a friend? So, sikyagala muntu kunzanyirako these days. I don't want anybody to use me as Bonobodoli. The muntu ntegeera. If you are really my friend, there is no any reason whatsoever lwaki obukyaza abanvuma ate omala onnoonya. Ate nga banvuma ebintu. Do you the person abusing you, your sexuality? Omuntu natuka okuvuma ono gundi ali bwati ono ali bwati nga kyaliwo ali awo yefudde asirise because ayagala views after azanye the other hypocrite card amalako bide sepa kye yakoze se kakajja ngo clarify to clarify what
When you, the idiot who brought the guy who is abusing me, you kept quiet. Who is discussing people's sexual... Who is discussing me? Or you junior bamusala? If you're really a friend, or you so kukiriza omuntu your friend, or you take a once like that, and then you have the guts okubera ungo say pretending because you are gonna views. That nonsense should stop. Oli junior gwe bali bamanyi yafa. That's what they used to do to my dad. Because my dad was a very good person, bamukolanga ebintu bingi nga asirika. Nga bagenda ne bakyaza bamuvuma, kyokka naye ne bamukyaza. And what pains me, these YouTubers are not appreciative. Nzite wali seteze bampa. Even being their friend, I gain nothing. I'm one guy who gets my money clean. I don't rely on anybody. In my life, I've done it on myself, on my sweat. But you can't prone me. You act as a friend. No later, nze nali nedavuma kyamagero ku channel yawe. Ne bangamba kyamagero mukwano gwabwe era sina muvuma ku channel yawe. I was like, okay. Then if it is universal, why not me? Chebakolera kyamagero butamuvuma ku channel yawe lwaki tebakikolera nze. Hypocrites. Bino bye byayombya omugenzi Isima. Onweka Isima mubi, Isima yafa ko yeba YouTuber. When a person is your friend, treasure friendship. Treasure loyalty. You can't bring a person in that moment bwatyo gwe kubango yagala byantalo. They want me to be nose kwa bo bafunamu. Now that nonsense should stop. YouTuber achaza abantu okumvuma nja kuvuma YouTuber. Nanga I can do it very well. So ukira kubacha nendeta abantu ne bavuma omuntu. Nze bangi nnyo abasobola okuvuma omuntu ku TikTok yange. Nese bwobanga nkuchaziza ku TikTok yange novuma mukwano gwange wano yagala okuyisa mukwano gwange obanga omukakanya amaso because I'm a real friend gambe ekyo tekijja kusoboka. Because there is life after shares. There is life after views and likes. So that nonsense should stop. I don't want to work with anybody now. I want to work on my YouTube. Content going by what damn. Let them start from there. Idiots. Radio echaza omuli w'embizzi era ye radio echaza omusiraamu atali ambizzi. Akazindaalo omuli w'embizzi kwayogerera n'atali ambizzi omusiraamu kwayogerera. Lodge omuli w'embizzi kwe yeebaka oba mwe yeebaka n'oyo seeka oba hajati atali ambizzi era atanywa mwenge kwe yeebaka. TVs ezikyaza abali b'embizzi ate era ze TV ezikyaza abasiraamu ife abatalya mbizzi wadde okutamiira. Kamera ekwata oba erikodinga omuli w'embizzi era ye kamera erikodinga omusiraamu atalya mbizzi. Kasuku ne Junior Mufaaki. Kasuku akolanga radio, akolanga TV, akolanga kamera era akolanga loogi, akolanga akatale kubanga omuntu atalya mbizzi mu katale mwagula emmere era n'oyo alya embizzi mwagula emmere. Kitegeeza nti Kasuku waddembe okukyaza buli muntu yenna alina idea ye Kasuku nga host gy'asuubira nti nno yeetaaga okugenda mu public. Ate era Kasuku alina eddembe lye okukyaza oyo gwe babeera boogeddeko yeewozeeko nga TVs bwe zikola nga radios bwe zikola. Wabula ekyokulowooza nti nno ku lw'okubanga oli mukwano gwa TV eyo, oli mukwano gwa radio station eyo, oba oli mukwano gwa host oyo, nti talina kubeera nti akyaza abantu abalala abakriticizinga eyo ebeera dictatorship.
era media tekola bwetyo. Njagala ntegeeze Tamale Junior nti Kasuku ne ba YouTubers abalala balina eddembe okukyaza buli muntu oba mukwano gwe oba si mukwano gwe. Kubanga singa kiba nti bakyaza mukwano gwo yekka oba TV ekyaza mukwano gwayo yekka oba radio oba omuntu akolagana na muntu yekka oli mukwano gwe, ensi yandibadde tetambula. Kubanga tulaba ku panels nga kuliko owa NRM, nga kuliko owa NUP, nga kuliko owa DP, naddala ku programu ezo eziri serious. Kati Junior kikigwe ekikulowoozesa nti YouTuber alina kukyaza gwe wekka, talina kukyaza muntu yenna akukriticizinga. Era gwe Junior byoyogera lwaki oyagala olowoozesa ensi nti bye bituufu byokka 100 ku 100? Nedda, ku buli kintu kuteekwa okubeerako ba opposers. Kitegeeza nti oli bw'avaayo n'abeerako ekintu ky'ayogera, Junior ye ng'ali ku sayidi ndala, buli muntu abeera entitled to his own opinion. Saagala Junior akyawe ba YouTubers kubanga bakyaza abantu abamukriticizinga. Nedda, naawe kennyini Junior abantu b'okuriticizinga nabo bantu, nabo balumwanga gwe bw'oba kuriticizinga. Kitegeeza nabo badeservinga rights okujja ku mukutu ogwo gwennyini, nabo beewozeeko oba nabo bakuriticizinge. Igwani yagambako Junior Tamale nti nno yeggwa alina rights ezikuriticizinga omuntu yenna. Nedda, buli muntu alina rights ezikuriticizinga oba ezerwanako. Kitegeeza inze Junior bw'ova eri n'onjogerako, nange mba ndi entitled okujja ku house eyo yennyini nnyini gye wayogererako, kubanga yebeera erina the same audience nange neneewozaako oba nange nenkukriticizinga. Eyo gye bayita fair information oba fair hearing. Naye obuzibu tulina mu Uganda, abantu abamu balowooza nti ku lw'okuba gundi aba mukwano gwe tasana kuleeta muntu amukriticizinga. Ekintu kino kyennyini kyatuukawo wakati wange n'omuvubuka gwe bayita Kakalaamu n'omuwala bamuyita Sarah Henza. Baali bakwano nnyo bajjajja Ichuli. Jjajja Ichuli yanjogerangako nga ndi Sweden. Bwe nagendanga e Uganda nenfuna omukisa nange neewozeeko oba neeyogereko, Jjajja Ichuli yafa akyaye Kakalaamu. Era Jjajja Ichuli mukwano gwe girlfriend we Sarah Henza yamuwoninga kendaddamu okulaba ng'oyogedde ne Edinizaya tukyawagana. Kati bannayuganda tulina obuzibu obwo ne twerabira nti radio ebeera eweereza abantu bonna. Kyandibadde kirungi nnyo singa Junior yavuddeyo n'atutegeeza nti yasayininga contract ne Kasuku oba ne ba YouTubers nti nze nzekka alina okubeera ku mikutu gyammwe. Awo twandibadde tugamba baamenye endagaano. Ne bw'obeera ng'omanyi Junior, you are a source of information, n'abalala bali sources of information. Bw'obeera nga owulira Junior toyagala abantu bajje bakuriticizingire ku the same mukutu oba same media house oba same platform, oba olina okuzimba eyiyo, kubanga bw'obeera toyagala bakritics olina okukola eyiyo n'omanya nti nno nze nguze emmotoka yange saagala kuteekamu basaabaze kugenda nga banfuuyira. Naye bw'obeera ng'omanyi okyali entitled to public domain, ye media house oba platform eri ekola ku public, olina okubeera associated ne public. So Junior, ebyo byonyiiga nti onyiigira ba YouTubers, onyiigira mikwano gyo, nkwegayiridde nsaba omanye that is communication. Bw'olaba TV tekkirizibwa kukyaza muntu wa sayidi emu yokka ku pano. Era leero bwe baleeta ONRM oluddako baleeta wa NUP eyandibadde fair hearing oba information. Naye gwe bw'olowooza nti Junior oyogedde ku Muzeeyi Magala ate toyagala Magala bamuleete naye yeewozeeko, obeera mukyamu Junior. Oba kati Junior mwami Magala yavaayo n'akwogerako ng'ali ne Ssaabazonto.
amazima gali nti kyali kiri fair nawe kennyini ogende wa Ssaabazonto weewozeeko oba omuddiza omuliro eyo gye bayita fair hearing naye okulowooza nti kubanga oyogera ne Kasuku talina kukyaza muntu mulala yenna oba oyogera ne Sendi talina kukyaza muntu mulala yenna nedda bw'obeera nga oyogera ne Faruku akukyazizza bw'obeera nga omuntu omulala yenna akukyazizza kkiriza obagaana omukutu ogwo guli public baweereza public tebaweereza famire emu kubanga Junior toyina muntu yenna gojja kumatiza nti mu Uganda igwegweka asobola okukola critics Uganda erina abantu 5.5 gwe lwaki olowooza nti nno buli muntu yenna ayagala okubeerako kyayogera oba critic alina kubeera nga alina omukutu ogugwe nedda abantu abamu balina kubeera nga bakozesa services z'abalala kkiriza obagaana Junior toyina radio station oba TV oba YouTube channel oba platform yonna jojja kubeerako ne monopoly okuddako nga yo ku bubwo ate era bw'obeera ng'omanyi wayingira mu information sector kkiriza Junior obeere criticized nkwegayiridde tonyiigira bakyaliibo kye bakola kye kituufu inze mu communication muno mazemu emyaka giri 25 kyenjogerako nkimanyi bulungi nti critics zibeera ku sides zonna leto oli nono bevume beyogerere oli asiga akazigo ono asige munnettaka muli byayogedde naye gwe lwaki oyagala olowoozese nti bw'ogamba abantu for example bw'ogamba abantu nti Obote ye president wa Uganda essaawa zino aliko nti toyagala muntu omulala ajje agambe nti nedda olimba Museveni ye president oba lwaki oyagala olowoozesa abantu nti oli bwajja n'agamba nti Bobi Wine ye president wa Uganda lwaki toyagala muntu omulala ajje agambe nti nedda president Museveni ye president wa Uganda kwegamba erina kubeera debate nkwegayiridde Junior kakkana omanye nti no field gy'oli mu industry yeeyo bwetyo bwekola bw'obeera ng'obadde tokimanyi muganda wange baganda bw'okyawa baweerera emikwano gyo critics ziri positive si lutalo era muva wali mu kwecriticinga ne tubasanga walinga mwekwata mwenywegera munyumya muli bakyali muli ba Luganda so